shock, most of them, casualties. Then they were managed wounds. Then some of them were just referred them to the Benjamin Hospital. But now we just want to encourage all these factories to engage, to have resources, manpower on site. Let's have first aiders on site. Let's have firefighters on site. Ivan Lubega yakusakidde gwira ino ku Bukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe ate abatuuze ku kyalo Kitolo e Namaliga East mu Bombo Town Council baliko omuvubuka gwe bakutte n'ebintu ebiteeberezebwa okuba ebibbe ng'abikwese mu kazigo k'abadde apangisa. Lonadi Nsambo w'emyaka 2 ng'abadde yakasenga ku kyalo Kitolo ekisangibwa mu Namaliga East mu Bombo Town Council yakwatiddwa oluvannyuma lw'abatuuze okutemezebwako nga bwaliko ebintu ebigambibwa okubeera ebibbe muzigo gw'apangisa. Batuzigiridde ne batugamba nti omubbi ono yasenguse okuva gye yavudde n'asembera wano kumpi, era twasudde enkesi zaffe ne tubeera nga tusobola omulimbikiriza ne batubuulira nti waali ewaya hanga ze yabba ndooza mu botiiki ne tusangamu ebiviiri by'abakyala bye bakozesa mu saluuni era mu ebiri, ne tusangamu yunifoomu eza prisoni mweziri, ne tusangamu yunifoomu ez'amagye. Bano batemezza ku poliisi ezeneeyaza omuzigo gwa Nsamba Mwasula kyokka ng'enegenza okukizuula ng'abadde yakatoloka mu kkomera. Eno basanzeyo yunifoomu z'amakomera za mirundi 2, yunifoomu z'amagye wamu n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu kumenya amayumba ssaako n'engatto ez'amagye. Yatoloka mu kkomera abadde n'ebyambalo bya prisoni, n'abeera n'ebyambalo by'amagye, engatto, n'abeera ne blanketi y'amagye. Sawa zino nga biri mu nnyumba. Ina ekibinja kinene nnyo kyakwatagana nakyo mu kutulugunya abantu mu kitundu kino n'ebitundu ebyetooloddewo. Wababbira mu Bombo n'ebitundu ebirala. Abuziddwako ng'alina n'ababbi abalala bakolagana nabo mu bitundu ebiri mu kibuga n'ebitundu ebisigadde. Ne tusaba abatuuze nti bwe mubanga mulabye ensonga y'omuntu yenna gwe mwekengera mu kitundu, omuntu ne wabazze nga azze kupangisa naye nga mumwekengedde, mututuukeko ng'abakulembeze. Wakati ono abadde yazze ennaku 2 emabega naye ng'alina gy'agenda afuutuka nnaku 2 akyusa omuzigo, nnaku 2 ng'akyusa omuzigo. Kyokka oluvannyuma Nsamba akulembeddemu poliisi n'agitwala abavubuka abalala babba nabeera nga bali ku kyalo kye kimu, era ng'eno abavubuka 2 okuli Hassan Musa Maljan ne Mutabazi Bashiri be bakwatiddwa. Bano basangiddwa n'ebyambalo by'amagye wamu n'emisokodo gy'enjega ssaako n'ebicupuli bya $1 ebiwerera ddala $1,000. Sakubeerawo n'olwaleero tuludde nga tuddibwa mu Bombo nga tukubwa. Abavubuka bano be mulaba bakusanga ekiro ng'oddayo waka ne bakuba ebikonde ebijula okutta, balina Master King era muzze mu biraba, balina eby'amagye, balinzi battabu nnyo. Bano mu kwewozaako bategeeza nga babikozesa mu vidiyo z'ennyimba. Bino abambi babyambala era mu vidiyo oba wali olabye ku nnyimba z'Abanigeria baba babyambala baba nabo. Kati bwe muba mugenda okubba mubyambala saa nze sibba nze siri mu dola zino za tewali kye bakutte omukyange ekibbe. Dola zaani ezo zola nazo bazipangisa mu video shoots, photo shoots. Robert Musanje, Bukedde TV.